Nkwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya. Afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo. Ofiiriddwa, olwazizza n'okusoomoozebwa okulala. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media, nyina President wa Common Man's Party Honorable Munyagwa Mubaraka Serunga. Tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero, agenda kusooka kubuuzeeko. Tutandike programu y'olunaku olwaleero. Ono tukwaniriza nnyo, nsaba obusooka obuuze ku bantu. Abatulaba mbalamusizza. MS nkwebaza kubanga okwata obudde. Nyongera okuba akalango kanga ka bulijjo. Bekinyiza nti mbeera ku mukantu please don't watch. Ne munne banyigira bwere. Temundaba. Omanyi tuyina waliwo omuntu abatakwagala mu bulamu bw'ensi nga kusaidiyo yafuuka fault finder akunoonyako busobisobi naye nga mutima gwe takola ki takwagala. Njala mbategeeze Abannayuganda tuyina essimu a miliyoni 2 mu egi essimu olwaleero buli dduuka lyolaba lirimu amasimu 4 ku 5 buli omu asirikira ku mudaala gwe na ssimu ye mwagala abo tubatuukeko tutya. Osanga edduuka nga lirimu essimu 6 nga teririmu TV waddeegi munnaye kati sebo oba nnyabo gubuwulira nga nze Munyagwa President Munyagwa nkola kya buswavu okubeera ku TikTok ne YouTube don't watch ati baga nti wekakanya nnyo level yo presidential candidate Mulamba nze olaba kati kamba nnyonyole teri program ne bwebe presentingibwa mulalu Juzi nabadde bampita babeni basanyuka ne nasigenda okusanga manyi bagenda kunzia ko Steve nesanga ne Makona yagweddalu. Makona is a mad man. Obo kitegeera. Makona abused militarily program yonna kunvuma buvumi. But I kept calm and humble. Abantu tebamanya lwaki nasigala ndi calm and nenga program bagiteeka kumpewo nze bampita ntuddawo manyi exclusive or tusinda omusajja ina pini mu matu Makona mugenda kola program literally ndavuma buvumi but why lwaki nabeera calm and humble nensekanga na busese nga mutunuulira nenseka nenduna nenseka why Ugandans watch that's number 1 babaako ekyokubiri ekisooka Bannayuganda babaako ekyokubiri nze nga Munyagwa nja kubeera president ekyekiroto kyange nyina okulaga nti ndi tolerant ndi mu tolerance kyeki oli muntu mukaka mugenda mugumiikiriza nti oli nebo nga bwolaba mu Museveni nti oli nebo ngamba gwanze nebo nti oli musiru ngamba kale sebo tugende maaso ne program nenga akwise ku program kwa gambire yes oli musiru yes I'm a fool okay tugende maaso lwaki atoyisenza omusiru notayita mugezi munno kitegeza gwaba omusiru ekyo si kiddamu nze ate bwentyo Munyagwa soogera bwentyo oli musiru ntyo taata neyanziza tugende mu maaso ati nabyo Trump yakoze ina interview gye yakoze munamawulire mu kujja n'atandika okubuuza ebibuuzo ye bye yalabye ng'ebimutyobola namugamba sina budde obwo ko munamawulire nsaasira munnayi Mr President nvudde wala okujja okola interview nere mu America gye bali bannamawulire ab'ettima ng'ab'e Uganda kati naddala ka Trump wabaja yali mu buyinza Republican bamusindikira wa CNN nga ze mujjako waya nga Makona style gye yagiddemu kunti obola oli mwavu oliki Oliferia of course nalaba abamanyi former MP former mayor former chi tosa muita feria kakati gwe munamawulire yava mu kuyiga emisu nofuna akalimo experience yoina ya kuyiga misu ewamwe kasa ngombe oitenze feria but kakati abo bapimira omukulembeze how do you react Trump ye yadde mukamanaga mwabasi Trump ekyo kimulema naye Obama yete ya reactinganga Obama wali omunamuli ya insultinga bagenda ne bagamba mukyala Obama she's simply an ape in heels ape yezike mukyala Obama nga munamuli ya gamba ati mu America ali eddembe lyo kwogera munamuli ne bagamba nti wefu abata kuvumye agamba nti yakoze assessment ye alabye obwongo bwo kakati ekikufuula omukulembeze nera kikutesinga nti otuusa okuba omukulembeze ye muntu okuvuma face to face n'omuleka reaction yo naye noseka notunula noga ninga ali muzu ninga atunulira enkobe kubanga tunulira munanze wakimu nabuzaako munamawulire omu munamawulire oyo no nebambya strugglinga
bali banonda kukosasi edawo najerega is it worth it muganda etusoke tugerageranye CV zino balipota parliament obanga yali wamutadika akayiri tomanyi banamuli amalala ge mulina n'olugezigezi wasuze tolidde nayo okwata pen no wandika wasuze tolidde boyogera munyago bwali omwavu muto sana kugenda kukachika otamanyi ntisaso masakola ki is it worth it muganda why soke tugezerageranye mu CV zino pime wasoma ki asaka ateka tonale botanse tubere ba mazima kiche wasoma wanga mujereganya abantu wasoma kinyonyola abatukola ki nasoma ka diploma ne mwaka katkomao nze gozanyira ko nyina degree ezi kati nze nawe ani asinga mbyo kusoma haguo bosinga naseka yiri ne mwaka kati ate tusoka tukomao twatula na pre-entry ya mateke makerere nenjita with 58% wafuna 16% noogwa atukunza nawe ani asinga okutegeera yaseka kwa kuvoro tanchaza na kumulwansanga yekweka kati mwabana mawule bawano mwina amalala kati feche temanyi lwaki tutuula nammwe people watch your programs we sit with you nga interest tujina mummwe sirwa kuba nti twenkana but those who watch nze wano MS ne boleeta omwana omutono omutuuza welcome notuula ntule ndabye ebibuzo omukulu byamwadde okumbuuza so abatulaba njagala mbategeeze nti we shall sit anywhere as long as program ezo muzikola ki muziraba ate nze tonsuubira nti oyajja kunvuma mbuke mu program I cannot anti nali era ndaba wayali TV ki doza lera ya America nga olumu sisage yali eguddewo kati ngowa counter terrorism ngabagamba zine ensonga tujja zogerako mu maaso ko amawulire namubuuza mugenda zo tozimanyi toyagala kubyogerako watobimanyi ngalinga mga nti nawe wenyi tolina kyomanyi ensonga kyoganya okwogera banamawulire bali provocative but what you do obera politician ngafa bali experienced nze nato ina kyoyinza kumuvuma nenva mu studio nsigala nseka ate nga ndi calm because mba mmanyi kyendi you cannot compromise but today ku nsonga nti mwabatulaba tetuyinza kuva ku mikutu gino oba mwagala oba temukola ki temwagala wango ingira taxi watu atuzula nti bana Uganda mwava ku mainstream media ne mudda ku mikutu gino n'emikutu egyo okusagirira programu z'okusagirira ani kati kalakata byonna byemuliko muleke kutulimba mugende mga ate olwaki oli kwanika ninga nawe kuwuli naye ate nga nawe oli mukulaba emikutu gy'omupiira egy'ebyemizannyo bana Uganda half yabavuka babira kati program za byamizannyo kati oba yagala kubagamba hard stuff oyino genda ewakatende malibu Lumansi David mutuule ne David Lumansi musoke mwogere kwa Arsenal olugi guso bagambe n'ensonga z'ensi yawe already bakuwadde damatu exactly obayina kitegeze bana balekana nti ku level yoyo yesimba kuba president kiki ekimutuuza mu kati naabo malo kyalo ekisooka gw'oli muntu oli muyivu wasoma amawuli oba okitegera you Uganda lwaki situula naawe give me one reason simanyi balibo nkayo reason emu lwaki situula ne Matiya ne tuwa balibo baga nti ono ku level malo boba manyi era nabo muvubuko ono gwe wakola naye program nosoka n'omuleete sempapula ze ez'obuyigirize Frank Antambi ng'agamba nti Munyagwa ye presidential candidate yekka eyakasoose okubeera mu kantu buli kaseera nga tava mu kantu sina problem omanyi Ntambi weakness yajja okusanga mu bulamu bwe kwefuula kyatali amasikale edinga juzi namulabye agamba mu Nsibambi yamusomesa amateeka Antambi alabaga firimu kyemmanyi alaba amateeka ga firimu Nsibambi gye yakusomeseza amateeka era gali sisonzo mba mulaba mukola agereza nnyo mu firimu buli kaseera ayina kyayagala to portray nekyatafuna mukisa kubeera which ate akyali muto yandibadde naye yalinze ku ssomero exactly kakati eyo muleka nze namulaba nnumbalumba ayogera kwa Arsenal Munyagwa President Ruto yatuuza press conference namba juzi ng'ayogera ku tiimu ye Arsenal press conference namba n'ayogera ku mipiira yes president wa Kenya what's wrong with me okwagala Arsenal nemwe mujje wa maalo kati nze bwe mbanga ndi presidential candidate oba ndi politician being a politician career nga bwogamba amu a medical practitioner ndi musambi oba ndi muyimbi you get the point tekinganda kubaako na tiimu gye mpagira golate
kati alaba nti ekyo kikukakkanya nnyo abeera ku byaseno abeera ku byaki kati muto wange Ntambi alina ekizibu kimu mu masquerading bambi kwefuula kyatali musibambi wantusomesa mu mateeka mu kiraasi eyawa Ntambi gye watulamu ana Shamimu yamugamba muto wange Ntambi zo due respect musibambi yasomesa Makerere law school Ntambi otule mu law school Makerere mu milioni 10 cash baba yatuwa mandaga idea Makerere wa film wataka galabira mu film bibozi tubireke era dunia ya musomesa mateka ga film bibozi tubireke kakati Ntambi kyamu mpisa ntule naye kulaga nti ndi common man wa wansi but that kutula naye omugambe nti onjogerako bino byogere wano ndagenda ensobi yange byamulema nabyo ojukiranga president Museveni yakikolako nayita Honorable Ssemujju ko capital ganga nawe ajangu tutule ssebo ombulire ebizibu byange nza mu that character noba mutunzi wa nyanya mu katale noba munyagwa byokola tebiri mu nkwetaaga nkugamba MS balete mutuulaawo neto kitegeza ntwenkana difference nene na 29 nali meya mu kibuga Kampala yaweza asatu Ntambi ate nga sajjira ku weevu wali kamuli sajjira ku weevu nereeta nembeera meya we Kampala bw'obunzanyirako manya level kozanyira yes so at 29 years wali meya gwe 29 oli kuki ali mwasatu Ntambi okujja kufunira enkovu ku face ku butaala ngobbe emyera gy'amatooke mu ndeevu kubanga Zubeda yamugamba nti botalekera ku masquerading yambale suuti Ntambi has a problem Ntambi has a problem mulabanja jolonga tajja kusobola kutukulakulana nga yefuula kyatali mu professor wawa you see wetutuula nammwe muleke kutuula but we know that people watch you yensonga lwaki tutuula nammwe so abanyiiga nga tuli ku bintu bino don't watch ate nammwe banamuli mbeere professional but me I don't care gwe nawe mmeso okujja nongoze kunvuma I don't mind but manya nti professional eri olabika bubi yes so tuyina okubeera ku mikutu gino twogere nammwe because tumanyi abantu bagiraba kale awo tandikidde bwe tutyo mpola njala tugende mu ggwanga lya America enkya World Cup atandika Iran ze zimu ku tiimu ezigenda okwetaba mu World Cup tekibangawo mu byafaayo ng'ensi emwetegese World Cup naye ng'eyina embiranye ku nsi endala naye nga n'ensi endala egenda kwetaba mu World Cup America erina obukwakulizo bwayo bwe yaleese ku basambi ba Iran bakochi bona timu yonna nezze mu America ndoza oba yabekengedde okubeera nga babamu basobola okuyingira nga bambega n'ebira osimanyi nti baba vudde Mexico ne bajja mu America baba va Mexico ne bajja mu America obukwakulizo obwatereddwa ku timu ya Iran bunagisobozesa osamba bulungi omupiira mu America mu World Cup ono kakati America eyina ekizibu eri mu lutalo njagala mwena mugisaasire eri mu lutalo ne Iran America eno lutalo lutanagwa olukyali lw'ekyama wakati waayo ne Venezuela abane baneighbors bayo Cuba ne baaniawo ekyama kyangu nnyo tiimu okulowooza tiimu ereese bawagizi kumbe ereese bakesi Iran esooka okuleetera tiimu y'abantu 3 naye nga ku bo kuliko just abasambi 25 ne coach abasigadde bambega ba IRGC gono down ogamba abasajja tubaleke munaye kya buntu bulamu okuleka abasajja bajje basamba omupiira kumbe oyingiza bambega ba IRGC abawere 10 emeka ebibiri ne bakubega ne batakulekera kantu so America nayo mugisaasire eyina ekizibu omupiira egwagala yandi gwetaaze kubanga kijiwese ekitiibwa kubanga etegese World Cup ne it cannot compromise national security edda ffe we twabanga tutambula ku nnyonyi edda my first plane was in 2003 zennyonyi nagirinnya bukulu saagala kulimba nali maliriza university ate nafuuka meya nga nafukira meya byali birala byali biralamu nga ne kano weekali ate nga kangi naye
nali nyenyonyi ndoza na 203 meya nabera meya 2011 tetwabanga na boarding pass nga bwosaza tiketi wali ku kisaawe tiketi ebako ne seat number wogenda okutuula nga ku kisaawe ogenda bugenzi abajjukira emyaka egyo ne bakona tobanga una bijja ku checking ambu jamu engatto jamu omusipi tebyabanga uba kuyisa nko kuuma obanga oyita mukuuma n'ogenda ne kati omugugu baguscanninga ebyo scanning byajja bamaze kulumba America binira deni oba binira waliwo ebyaddirawo America yabiri balumba naye America nije bireeta oluvanyuma yasoka biteeka wabwe ne bijanga bitalaga mu nsi zino zonna fineda tebakujisanga mu musipi biki tebyavanga yes waitanga mukuuma n'ogenda America nereeta ekintu kye bayita boarding pass nga bakuwa tiketi ogula tiketi kati waliwo akapapula ke bakuwa akalaga seat number fenna mu nsi yonna obupapula obwo bwayita boarding pass bwetufuna bwonna buva mu ggwanga eri America bonna bwonna buva mu America koba ogenda China boarding pass gyotula kunyina akapapula ku system eka controlling eri egi America nali ngendako mu America waliwo omwezi gumu nagendako mu America emirundi ena mu mwezi gumu ogenda n'okoma 4 times waliwo wali meyo buddo baronaba bireke togendayo kakati boarding pass bajimpeera ntebaawo ne bampa enzija wano paka Dubai ne bampa neye Dubai paka New Jersey Newark naye boarding pass ebbiri ze bampeera wano Entebbe ku kisaawe zaaliko S4 S kati nninya ntuuka Dubai oba checkingira ennyonyi ya America oba checkingira ideally bw'ogenda eno mu connecting flights oba flight connections oba transfer passengers gye mweyongeramu abeeyongerayo muyita mu byuma eba checkinga ne mweyongerayo eno mu duty free naye ate neera ennyonyi ya America oba ogiboarding eno gye muboardingira ku gate neera Dubai waliwo akuuma ke muyitamu system yonna ya America tutuuka waliwo omuwala omuganda ng'ali awo ngeri wali abamawanga amalala naye omwala omuganda n'atunda ku boarding pass na Abamerika wabakoze eki nga nze nninya nze nabakoze eki ntuko oyongereyo kumbe kuliko wanted ku boarding pass kuva Entebbe wanted bagiteereddeko Entebbe ezo S4 ziraga nti baneetaaga kikyenoonya mu America nze ngamba ngenda ate nze nabakoze eki nga ntuuka nvaamu ntambula ngenda okulaba bino ebisajja byabyo kamanda bino ebyebifuba ebinene nakava mu nnyonyi nvudde mu bridge nti nyingira kijja kintambulirako bwekijja kindaba kiri kumbe kize kindabe singa nakola waawe ensomyi nti oba ngenda mu washroom owawa dozo kyali kinkabbira yes zinga simanyi nintambula nintuuka wali gundi tolaba siyina buzibu mala abazungu abazibu bayinza n'okutambula nawe nga basoma busobi body language babina abakugu mu ebyo otambula omagaamaga naye ono nga talina buzibu nze sitambula na migugu minene mba n'akantu kange katono kubanga nze bweru bwe ngenda ebweru sirwayo mba n'akasawo kange titi ntambula siyina buzibu tuuka ku immigration bagamba naye nga kikyonoonya mu America mbaga naye ekisooka mwampa visa ya multiple entry kitegeeza kuyingira mirundi gyenkola ki gyenjagadde kitegeeza mwaŋŋamba I can even enter every day bwe mba nkola ki omuzungu yaseka nayalabye ddala nga mufudde omusiru yaseka nanyenya n'omutwe nemuga you read multiple entries multiple kakano mwe mwaketeerako singa mwaŋŋamba single nondaba nga nzira wano then I would be having a problem oba mwaninteereddeko so many entries per month you never put
omuzungu yaseka namba anyway sorry okay you have a family in Newark family eri one we have understand okay we understand okitegeera nga banoonyereza dda ebikukwatako byonna ne family yo beera mu transit nga bandiko yazaako omusango mu Uganda bamukwatako okwekalakaasa beera mu ate omusajja yangamba ekigambo sijja kukyogera nayina omwana anyway but yangamba ekigambo nga kya mu family munda ne nesika munda mu family ku airport nga kwakingambira n'abaana abasajja badrai kati mala ninya basi nva mu America ngende Canada basi bali bagita Greyhound tuka ku border neno musajja nangamba nengo oyingira nnyo Canada ennaku zino omusajja nangamba nengo oyingira nnyo Canada nagira nangamba congratulations you a father to a Canadian naina mukyala wange azadde Canada akingambira ku airport nga yakazaala yes yoze kula mukyala wange yazadde naye yakugambye nti mukyala wo ku airport I mean si ku airport but ku border nga bonna bebusiya omusajja atudde ku computer byakugamba so ziri ensi abantu bali baagala ensi zaabwe bazi networkinga banga balina system zaabwe mwesi byamwe byawono byakijega bibafule NRM byafuula Uganda nyumba ya namwandu buli ayagala yakola ki yayingira omusajja ave Somalia yawambye email nafunamu obusente olufune obusosala plan nagwe entebe investor investor ayingidde mubbi wa kunyanja ize investor nera wadde mbasono gule kizimbo kulirana State House so muleke kunenya abantu bayina love yansi zaabwe nga mweza mwe mwazita kati kino twagenda ne musajja osoko twagende Somaliland this is Africa they deported us Somaliland banga tebaswakiriza muntu tebakolaga na Uganda tebaswakiriza muntu adesimbye kuba president mu gwanga lyabwe and they deported me oganda okutukayo nga buli kimba kirina mu system bakebera nanga gwedde wamwe oli politically exposed tebanzikiriza na kunywa mazi emigugu bagize nagamba no oli politically exposed ate Uganda tetukolagana naye ni dulinga bayita Dr. Besigye okubeera omulondozi w'ebyo Somalia yawula Somalia ku Somaliland ati mwali Somaliland yes yali Somaliland Dr. Besigye ati kati nvayizo kwa amanya nti ye simanyi Dr. of course kubanga Somaliland yava ku Somalia Besigye mu manyifu ndozo okusinga kunze that's number 1 number 2 Israel yayita na recognizing Somaliland ngensi Israel bwe recognizing Somaliland ngensi neze yawulamu ezawagira Somalia nezwagira Somaliland But there is a perception into Uganda wagira Somalia. Yes, bagana they refused me. Not even water. So mwako mwa bukumi. Nkugambya amasimu banetololanga buli mwali ku simu reporting. Ne bagidde emigugu gyo mukulu giriwa. Ne mwangu ya jeno waguru. Radio ko unezifuka radio ko. Creating ekifo kunyonyedda yawo very fast. Bane omukulu amuza Ethiopia. No dai. Nibanzi jawo Ethiopia. Kati abantu bakulaga bo ensi zaabwe naye ntuuka kunyonya ekyanyiiza mwebamba mumpulirize bulungi mwabeefuula abaagala nnyo Uganda ntuuka kunyonyesa nk'aba Somaliland omanga Mr. President katwekubye obufa akafaananyi topia selfie nagamba I stay in Chigo one Entebbe my home is in Chigo boba nganya okuyingira ewaabwe naye balina n'amakeeno naye bweno Uganda bo bali wano babeera buli sigamba nti ba foreigners tobabeko n'obuzibu naye control ku borderline zamwe kuki kati muli wano muyomba ne bamuganga kati kambabulire mwe basebo ne banyabo kye muti anetegereza mukimanyi nti aba Eritrea bazaala abaana wano babazaalira kati gaba nkubuuza damu kye nkubuuziza kabalagala yonna yawe Eritrea MSO ine ekizibu oyogera nnyo bwe nkubuuza ddamu kye nkubuuziza kyokka okomaawo kuyamba abantu mukimanyi nti Eritreans ne foreigners bazaala abaana wano naye okimanyi nti buli mwana gwe bazaala wano afuna birth certificate ku ddwaliro nga Munnayuganda tugende mpola nyina ekizibu ne bannamawulire b'e Uganda mulina olugezigezi gwe kyenkubuuza ky'oba oddamu nyina kyenzimba gwe ddamu nti yes or no
afuna birth certificate wano mbadde sikimanyi ekyo kati buli ddwaliro liriko babuyita short birth certificates obwa NIRA bw'ozaala omwana bakamuwankaliko ne NIRA ne nini tebagimuweeraawo kakati bw'ogenda ku NIRA okufuna eri gye bayita long birth certificate eri yandibadde nga gyewandigambye original birth certificate NIRA nemuwa ne nini kigambo nini kitegeeza national identification number ekigambo national kitegeeza munnansi so abafuse munnansi olaba oli mu kugaba obutuuze nga tomanyi ng'omanyi mu maalo n'obutamanya tuduma budumi ekintu kikwata sizoni muganga ono munyarwanda ono mukino ebyogwana bitubita letanka gabira ate bantu butuuze nga tetukola ki omuwadde n'enamba y'abatuuze y'abannansi national identification number bwamala alina okufuna national ID okimanyi ekyo bwekiri omuntu afuna ID okimanyi nti abavoota national ID ekola bibiri ekola nga voota njankulaga Uganda plani zaffe bwe zitakwatagana na bye twagala plani z'eggwanga national ID ekola ebi esobola okukola nga voota oba munnansi and it's a travel document obadde okimanyi mu East Africa obadde okimanyi ekyo kimanyi olutuuka ku point eyo national ID yefuna passport niwe kimanyi n'okwewandiisa ebikwetagisa okubeera okwewandiisa okwesimbawo oyetaga national ID kati olaba Omweritria bajja okutuuka mu myaka 2 omwana yesimbe kuba president wano ate nga tolina bw'omugaana mutandike simu na Uganda mutandike okuwoloma because system zammwe zonna zirimu ebituli naye system zaffe bakiki naye nze bongambe zirimu ebituli teziri controlled ku border e Canada ne bagamba nti congratulations wallahi nga togenze kulaba mwana gwe bazadde nali simanyi nalinnya nga gwogenda omutuuma twakkanyanza abaana anti amanya ng'eddiini mama yatuuma gwe n'otuuma ery'ekika naye nga yalimanyi naye nga bo mu system bamaze dde okulaba exactly kino kasita bakuteeka nti father's name bo system zaabwe zonna father's details kati bazicapturing ali mu ddwaliro papapapapapa no buli border post ne bagiweereza bwanyigamu erinnya lye papapapa so nze sigamba nti abagwira tubagobe naye njagala tumanyi nti Omusudani bw'abeera wano n'azaala omwana kitegeeza ki kitegeeza bw'ozaala omwana nga bw'omuzaala e Canada nga bw'omuzaala mu America tafuukirawo munnansi wa Canada owe Canada afuukirawo n'owa America naye we Uganda fe amateeka gamba tafuuka bufuusi naye ate ebikolwa bimufuula amateeka galina process gye gatuwoyira wane Uganda wandibadde amateeka tegamufuula direct oba okitegeera naye ate ebikolwa bye tumuwa bimukola ki oba kyenyikola kyentegeeza okiraba toli mukozi wa MS Media nenza okunzyako amawulire bampaddewo employees ID kitegeeza ki obere mukozi Uganda tuli confused nebyo twagala tubimanyi nicho gamba naffe wano ku kisawe ky'ennyonyi omuntu tasobola kutuuka ku booda zaffe oba Busia oba wa nga abasajja baffe system buli kimu mu ekyo basobola kati bagabye nanga muntu empya gendo zirabo bazisoma tezisoma era nze naganye ekijjayo kati ngoba ina za activating abo activate okay ate mulwaki muzitwa nga teziri activated muzituweera ki lwaki mutumenya kati jisigenda kukozesa ompa yaki tokagamba ateri yaggwako obutuuze bw'omuntu MS bugwako ID ekyo mbina bitu bibagamba naye butawulira ID teyina kuba na expiry date obutuuze kati bano lwaki bagitekako expiry ID ya munnansi teyina kuba na expiry date erina kuba open kubanga siri ndabwe njakira nga siri mu na Uganda ne bano batekako expiry date so ekyo mbadde tugiri ku America nga tugeza kubategeeza nti ensi ezo tomala gaziyingira naddala America eyo America ebyokwerinda byayo muganda ngi tebisaagisa lwakuba where they went wrong kono refali omufirika omusomali refali asingayo mu Africa
gwe tusuubira nti ne FIFA yali abawadde list y'aba officials tetwandisuubidde muntu bw'atyo kufuna buzibu ku immigration. Naye America inamu n'ekizibu ekirala, it's a federal government. States. Buli state yefuga. Yaha. Buli state si kwefuga but ina amateeka gaayo. Kati kisinziira state kijoolandinzeemu mw'otuukidde. I think that one also affects kyekigenda okutuukako ng'otuuse mu America. Naye ekirala America kyetukoze, okimanyi ticket ya World Cup Qatar yali ku average $1,200 naye mu America final yokka eri kugumu $2 ogwa $1. Omutwalo? Kati ne FIFA yatusobedde ticket omutwalo gumu Qatar yali ku average ya 1,000 mu meka? $1,200 eza $. Milioni nga 3 n'ekitundu. Mu America final eri kugumu $2 approximately. Milioni nga 45. Ticket. Ticket okulaba omupiira ogumu. Bagenda kukijjuza ekisaawe. Kandooza FIFA yagumye. Nagamba wayi tulina mugagga eno economy ennene tugenda kuyoolayo akasente. Sebo tulugunya nefe katunafuna sente. Kati America yataddewo price tag eyo. FIFA. Naye nga yeebuuza kwani kono mu America. America yeebuuza babifaako tebali ku security. Nindooza kati bali ku bintu ebi security nawudde ne Trump baagala mwayo engule eyo kulwanirira emirembe. Mirembe kiri yalwanirira. Bali ku America waza bali ku busente obwo. Bali ku birala nnyo. Newunyiza enkolagana y'ensi nze nadde manyi Iran tejja kujja mu World Cup. Mbeera America gye yamutuuzaako. Teyinza butajja. World Cup mukisa munene. Mukisa munene ensi gw'eba efunye. Neera nsinga nali president nandirwanye nnyo Uganda ogenda mu World Cup. Publicity gy'ofuna ng'ensi ku World Cup olwawo okuddamu ogifuna. Ate mu ku indicators ziraga nti ensi erimu democracy, erimu eddembe ly'obuntu, yeeyagala, kwe kulaba nga mu thriving mbi emizannyo. You get the point, yes. Kyova olaba Russia okugifusibira ekikokolo mu mpaka zino zonna ezezibaawo kyagizannyo emabega. Kyagikola bi Russia. Pozi ne China kyekimu. China ndooza mupiira. Si mupiira gwokka mu Olympics mweri. Ne Russia yo bagisibira ddala ekikokolo. So bikosa. Wenda Russia ina abasambi b'omupiira tebakyasamba mu liigi zino ez'amaanyi, mu Europe tebasamba. Omupiira guli Europe wokka ogw'amaanyi. Era ogw'amaanyi guli Europe. Kakati unosamba omusambi wa Russia China teguliyo. Mbanywanyi ba Russia, North Korea teguliyo. Kati talent oba ozituulidde. Oba ozituulidde. So gwogamba kibadde kya buntu America okuteekawo obukwakkulizo ku nayo mu interest yayo nga America muleke ginenya nnyo. Aba Iran kyangu nnyo okuleeta ennyonyi y'abantu 3 nga 25 ba IRGC. Ngabaze kubega. Bambega ba IRGC. So gwe ba civilian mugamba America nayo yeyisiza bubi bafulumirewo balagewa. Mamini bro bandi baddemu bannaabwe baleke bannaabwe beebali. Kati ba profile nze buli IRGC. Kati gwa Iran yinza okukkiriza America 10 kati mu Iran ne bayingira. Tasobola. Nebo bufaanaganya mu America. Naye ng'owuza mva Uganda bakuteekako Iran okukkiriza America 10 nti baabo balinnya ennyonyi evuddeko America balina passport za America 10. Tesobola. Olutalo olwo kyenjagala abatulabe bategeere. War is chaos. Olutalo kaba kavuyo. Katabanguko. So oba tosobola kubeera mu lutalo. Kwana Iran yakubye ennyonyi ya America. Kukali akagolomolo kabaita. Kugambye olutalo luba lutalo. Olutalo luba lutalo. Kakati njala tuveeko mu ggwanga lya America. World Cup yatandika nti abangamba oli owagira America. Mpagira America, Canada, Senegal ne Bufaransa. Kubanga Uganda teriyo. Ne kati Canada wagirako ki? Wagweddalu. Nyina ensonga zange ng'omuntu. Ezo zindekere nganze ng'omuntu mpagira Canada, America, Senegal ne Bufaransa. Bakuba mpira gino egimu gya kiro sawa 10 sawa 8. Mpagira Morocco, ne Morocco banyiiza. Bakola ki? Bagamba nti bose bafirika.
Ule batu kwa semi finals. Kwa itu wateka kajenye natuka abaddugavu mutwesonyo fete tuli bafirika. Nzo muntu atayagala abaddugavu kamba nnyonyole mbasi kwagala. Mbako yansambira omupira mu World Cup awedde. Neera basamba bulungi nensi bagala tebagala abaddugavu. Senegal simbi na yetuka na evumbera simanyi. Ate yakuba Morocco ku African Cup. Ni mwa utuka mu World Cup evumbera. Tuwagire Senegal baddugavu bannaffe. Gotola ntikala tufaanagana. Tuwaze empagira kala. Nende Bufaransa. Ekimpagiza Bufaransa. Kala anti ngamye njiwagira. Kala. Nzo omuntu atayagala baddugavu simwagala. So checha kufanya siringa abalina neocolonialism mind ya neocolonialism abachali colonized you know psychologically colonized ntinze mpagiro omuntu atanjagala. No, if you hate blacks nkwanage mbasi kwagala boto yagala baddugavu mbasi kwagala period. America yagala baddugavu teyina buzibu nabo ne Canada teyina chovola bago MS wedira ki nchima osokuva nogenda mu America ozalo mwana afuka America yes ngate bafuddeyo bamwe muri basezi bamuli baki uyafukira mu America ne gwa tenga tebakode butuze osoma dini ki ndi mu Katoliki Italy tosobola Italy mba Katoliki bakutwala emisinde jota ne sapuli yonga yenye no mudali ogukomeri tosobola tobanyumize ebyo ndi mu Katoliki bikalubumu nze ndi musiramu Saudi tekisoboka so kyengezako kulaga nti mumanye ensi buli emu ina weakness zaayo naye gwe omufirika manyani akulye bit close kona nti America teyatwaleo ne kasente okulwanyisa Ebola ani mulala yazirese America gave Uganda and Congo $300 million okulwanyisa Ebola kati mwabe mukiikiriza na baba China abakibalise mmeka tebasobola. You stop that crap saga na muntu wake comparing America kwezo nsinda. I hate that. America bayambe Africa. Let me tell you, polio, manya measles, these the 6 killer diseases. That is fusa ekizibu. Measles almost tukuminga ndi mwana muto. Yes. Bera biro kungemesa mu budde. Nempikinga measles. It almost took me. So kyengezako kulaga nti ebyo mbireke ezensi zitubereddewo. So mpagira America, Canada, Senegal njiwagira lwa baddugavu bannaffe ne Bufaransa ye representative y'omufirika mu firidi y'omupiira ku lukalu wa Bulaaya. Ekyo kituufu lwakuba nti kati mwe bisigadde byammwe Spain zammwe muwagire. Yamani saagala Belgium eyo wakiri ina abaddugavu kati nze mu World Cup okubeera sympathizer wo ina kubanga oyina abaddugavu mu ttiimu nga Bungereza atayagala Bungereza naye ina basaka bonna bagenze batereera naye abagenze balokoka bulokosi nera nabo baali bazibu abamu baali bazibu ku nsonga za kkala nga bazibu nga batulanga ffe abatasaanidde nekasabala ya Bufaransa nge batwalako kyobola nja Bufaransa ekitwale Senegal bwe takitwala Bufaransa ekitwale katenze luli nali ku Argentina anti kati oli mulalu Argentina mufaanaganya ki tewali jasi nali njagaliza Messi nga ndaba Messi anti mufaanaganya ki kubanga Messi asamba omupiira n'akunyumira naye naawe okumuwagira oba omuwadde amaanyi kati gwenze ttiimu etasobola kusambisa mu ddugavu Argentina teri baddugavu Brazil ng'e bayina Argentina baki tebayina tenga they are almost neighbors basosoze temwagiranga bitimu bisosoze ebyo ebwange bisosoze mbireke ne World Cup eno kikinga terina vibe ya amaanyi egirina lwakuba bagitadde mu nsi 3 South Africa owekata kajanja sikanji kakati Mr President waliwo mu justice eyabaluseewo mu ggwanga lyaffe erya Uganda omusambi abadde muzanyi waki wansero waki rugby mu Luganda tojja kusobola kivunula kireke kubanga muzannyo gwa kizungu nnyo naafire mu Mumbu Justice mbu bamuteebereza okubanga yabadde abba akasimu ababodaboda nga bamanyi ebyokola tebaba na bingi nnyo ku stage zaabwe ne batandika kukuba musajja kumutta mu kumutta bagenda okizula nga omusajja y'omu ku babadde ku ttiimu y'eggwanga eya rugby. Ngenda kuona ku bintu bibiri ku nsonga eyo gwe nkulaba otuwoninga ki
Njasi ajagala kyusa lyanda. Nakusajja kwa lugezigezi. Kukyusa lyanda. Abali laba ngali womuninze wali. Sijja munamawulire bwa lugezigezi. Lena soka akyuse. Soko kyuse. Bebe woninze soko kyuse. Sijja munamawulire bwino lugezigezi. Obadde ngamba ogenda kona ku nsonga 3. Ku nsonga ya mob justice nja kona ku nsonga 3 eyabaddewo. 2. Ekisooka mu state kye bayita mukisa. Mukisa laka. Tekiriyo. Ate bagamba oyo gaya ino mukisa. Aba ina kyalina gwe kyotalina bw'omwetegereza obulungi. Ate kati awatonzi budde amaaso. Tewali mukisa mu nsi tewali kye bayita mukisa. Aga jangu bona bano mukisa ojjayita bona Katonda muntu gwe yatonda ku nsi kuno nga tasobola kufuna kintu kyonna. Tinze siina mukisa. Ekitwawula magezi waliwo ababa n'amatono n'amangi. Katonda kye yatuwa ffenna yatuwa ekiyinjini mutuwe computer. Amagezi gasobola okubeera improved oba gasobola okukendeera. Kyovola bw'osoma byobadde tomanyi obimanya obifuna. Kitegeeza amagezi ogong'eddeko oba gagendera gatya gasse ogosalawo amagezi geyongere oba obeera omusiru. Abantu abasiru babonaabona nnyo mu nsi. Abaana ba bodaboda basalawo babeere basiru n'ayajingidde eggulu. Ye kasita ateekako eremmere ayiga ebize byo ne bimufuulira ddala omusiru. Abasinga basiru. Awo nange tolimbi ebitala biraba bitadde agenda abeeyo nga mwana wa muntu ava mu famire y'abantu olujoyininga stage ebiboozi byasangawo na biki mu nnaku 3 oba nga aba abuusiza ng'afuuse musiru. Njaga kubabuulira teri musiru awangaala munsi. Ebigambo byange ogenda bipiikinga teri musiru agaggawala, teri musiru awangaala, teri musiru abeera mu mirembe. Munsi ebintu ebitaliyo bibiri wadde mulooza nti gyebiri. Temuli mukisa munsi. Munsi temuli mukisa. Tewaliyo kye bayita mukisa. Tewaga nti ono ayina omukisa. Munsi tewaliyo mpewo. Mpewo ki kyotegeeza? Lubaale. Ebyo bimulimbalimba. Mpewo z'abajjajjaabe zikuwerekereko. N'ozimba akasiisira. N'ogenda ku wino n'ogula endeku n'effumu n'olubugo gwe gennyini gw'obyegulidde n'obituusa mu kasiisira ke weezimbidde. Bajjajja ate bajjajja bavuddewa. Naye tonda bakulaba bwe bafuuza amaka ga yali sipiika nga basanzeyo. Temuliyo. Gw'ogenze ku wino oguze endeku. Gw'ozimbye akasiisira. Ebyo bintu byammwe mu nnyumba y'abajjajja. Ne mukasalira n'embuzi ke mwezimbidde. Kutereeza byawaka. Listen, let me finish. Nze leero ndi mukamu nakuwa olugezigezi lwa bannamawulire. I hate that. Gw'ozimbye akasiisira. Gw'ogenze ku wino n'ogula endeku. Gw'ogenze ku wino n'ogula effumu. Gwe kennyini n'ogulayo olubugo. N'oleeta n'oluyingiza mu kasiisira k'okoze eki? Kowezimbidde. Jjajjawo aba w'amaanyi. Lwaki teyeezimbidde akasiisira wali n'okeera ng'akeeteereddewo? Lubaale oyo wammwe oyo aba alina amaanyi. Lwaki temukeera nga yakazimbye? Owakanya empewo. Listen, ziriwa. Lubaale bw'aba w'amaanyi lwaki okale bw'omuzimbira akasiisira tagenda ku wino n'abbayo endeku n'azeereta. Bwali n'ogenda n'ozireeta. Ate ku kennyini ondaganga teri mpewo gwabadde mu byobufuzi nga kyokka batogendangako mu ssaawo kuloga mu I cannot. Nze banzanyirako naawe. Nyinza okutuulamu ondoga. Nze ompa eddogo. Nze munyagwa. Kati gwe kankubuuze gwo jjajjawo yafa taguze eggaali. Omugendako omusabalo trailer n'agikukwata nga naye eggaali ya mulemu. Tasobola. Ate gye emizimu gye musinza baali bajjajja mu abaafu. Yafa taguze wadde eggaali. Yafa yambala na lugabiri. Ngwadde empaji y'eggaali nga tagiguze. Atogamba nti kangende ku bijja bya ampe trailer oba arcade. Enevaawa. Mitwe gyammwe gye musumbuwa. Mu nsi teri mukisa teri mpewo. Bwongo. Ekisiraani kyo gyekiri. Obusiraani busiru. Obusiru kye kisiraani. Kye kireeta ekisiraani. Ne tewaba muntu nti oyo alina ekisiraani. Oba musiru. By'oba okola bya kisiru. So tebazaala na muntu jasobana musiru. Bakugambye tulina abakubi b'obutayimbwa ku kyalo. Nga nabo obusiru bwabalinnya. Balooza bajja kuba abantu obutayimbwa bagaggawale. Ate gw'ogenda onya walagi ojja ne ssente z'okozesera mu wino ojja otambula saa 8 ogw'ekiro. Si kisiraani oba obusiru. Bajja kukuba bazitwale busiru. Simple.
ku kyalo kuliko empologoma gw'ozunga saa 4 za kiro ekuba ssente alina ekisiraani gote mwawula obusiru kyemuyita omukisa bugezi kyemuyita ekisiraani busiru so oli afuna kiri aba nsinzeeko magezi si mukisa omuntu ave ewaka nga yaze kuvuga bodaboda kunoonyeza abaana b'emmere yakulya obusiru ne bumutuma nti genda okwata ekiti kiri okuba omuntu ku mutu kati agenda kugwa mada neera mugenda oza mwana wange bamuloga taata gundi alabika neighbor yatuloga taata gundi musiru omuntu azadde abaana get the point akuza aweze emyaka 4 kati nekisajja kyenalabye ekiwumba tuutu gwe n'olowooza obwongo ne bukulooza nti omuntu asse akasabo bakwata kitiri bakuba ku mutwe ne bagwasa buba busiru yefuuru so ogenda mukomera kufiirayo emyaka gyo gyonna yefuuru oli musiru. Can't you use your head? Navudde waka kunoonya mmere y'abaana bange nkola ngaani mu kunyakula akasawo ababodaboda bo bwe batyo bo balaba ekikunga bo bakungana bukunga ababodaboda abaana ababodaboda si kugamba nti tubaagala si baana abantu bakulu yes naye mwe mweyita baana bo beeyita baana abantu abaana ababodaboda emitwe gyamwe mudde mugizuukuse teeka ebirowoozo byo kukyakugyeewo naze kukola ki naze noonya ssente z'abaana omwe omusanga alina ne mali y'omusaabaze gy'amuwadde kasitoma kuwadde mali y'opakinze awo okwata ekiti otta omuntu tomanyi na nsonga ki tomanyi na kigenda mu maaso kyangu nnyo okubanga oli yadde alina enkayana ne girlfriend namanya nti ono omusajja nkyayeka mukubye esso gweoyingira oyingaani mu nsi teri mukisa teri mpewo tulina ebintu bibiri busiru na bugezi so kati abasajja basse mu busiru basse omuntu ate omugaso simanyi oba bamazeeyo naye n'omukyalo yawozza nti akasawo kange bakanyakudde gwe niiza okulaba ndaba tebannamukwata kati yadde wa mu kitundu ekyo anti babbye n'emmotoka y'omusajja bazeewo yagipakinze nga teriiwo yani eyoyo gwe basse kitegeeza badde babbi bammotoka anti wakola olupakinga emmotoka y'ebbeeyi wali nga baagala gibba toweyondera basukaga omubbi wuuno kati gwofiira wano bababbi emmotoka ne bagitwala abamu bwe muyita ababoda abadde bakubye eyinza okuba yadde raketi y'ababbi so emmotoka yo bagitwala poliisi nga temunafuna mukyala wa Katambyo ayagambye banja kuddeko akasawo temunamalayo kinyusi kino kitegeeza omukyalo ono tebamubbye kasawo yabadde mu bakiyita kkubya so bakubya so then wamala ne bagamba mukasawo mwe batwalidde n'ebisumuzo by'emmotoka ne bamenya enzigi ne batwala emmotoka mukasawo mwe batwalidde n'ebisumuzo by'emmotoka mwe bigendedde kakana nga bamenya lujja oba ne babikwata mu mayiti ne babijjamu ne bagulawo ne bagenda basanga tebiri mbibuze bala bigendedde ndooza mukasawo kitegeeza baba kuba mayiti wano bakuba ofanga ne munsawo bazikwatamu kandi emmotoka oli tamanya bwe so poliisi nga temunnakwata mukyalo yawoza akasawo kange bakanyakudde temunnamanya kyabaddewo so balina kusooka ne bayo ate enamba ndaba ekyali ntono nandyagadde ndabe abawera 3 fujja eryo likendeerera eddala balaka bazze bamutambulirako so abaana ba boda mbasaba mu abakatandika okuvuga bodaboda muve mu bigurupu bodaboda za Uganda zirimu ebigurupu bingi nnyo ababbi abasecurity bo bennyini ababba bodaboda bali mu bodaboda kituufu okimanyi ekyo kituufu so gwe omwana yava ewammwe mu kyalo ng'olina ennaku yo olina kapikiko tosanga nga babodaboda banno bali awo bakola efujjo naawe ne weegattamu genda okola ebyo si banno tobamanyi na kye bali kabamu babbi bali ku mabodaboda batudde ate abalala nyina seeka wange yafa muyita Mawaazi ab'omu kibuga abamu bamumanyi owa bodaboda yamutwala enansana balina olusozi baliyita kabulengwa wa bodaboda yamutwala ekabulengwa nga balaganye sirinye 10 meka nga amugjawa yali amugjawo neera wansi nsi awo yali amugjeera mu nansana n'amutwala ekabulengwa seeka Mawaazi Allah amusaasire atuuka eri asika yake emeka ak'etaano oboda amugamba mpa nnoonye change bwe yakakwata yakuba ndulu nti wuuna ayaga kunzibako pikipiki Mawaazi ne bamwokya bamutamu eyo format baana ba bodaboda si bonna
naye ye field yesinga mu criminality kati mwewale ebigurupu abana boda boda bawajja kukolera famire yo group muzite ojja kwebaka eruzire emyaka 5 ate nga ne teri gwokabira eri kati ngono musajja namulabenga wakiwago akutte ekitiye nali mu nengo mutwe mukalu tayinamu omuntu abya kasawa bamukuba ku mutwe mukwate police eje mujimu polisi nga yaluddewo nnyo okujja okutaasa omusajja nga yayanguwa kwokero eyinza okuba by coincidence tebategedde amuntu wanabaawo ekyo ne jamu naki bingi ebiyinza okubaawo kyengezako okukutegeeza kiri kimu nti problem eri kuba tonenya police problem eri kuba no abakoze mob justice nemuyita mob justice simanyi na lwaki tukiyita mob justice mob an action from a mob tesobola kubeera justice so simanyi na lwaki tukiyita mob justice tabona babo enkanya so naye nga nze mbategeeza mukyevumanya empewo mukyevumanya ebisiraani mukyevumanya ki naye nga magezi go ayavudde ewaka ngoze kunoonyeza abaana bo kyakulya onoolowooza nti ojja kubeera mu Kampala kutta abantu owedde kati oyo yagenze ojja kusibwa emyaka ate eka ne banne ojja kusibwa emyaka 10 tugende nti ensi nkambwe yadde byagala kubba motoka ya musajja byadde bibbi nesimanyi lwaki abagala okubba emmotoka basinga babeera ku boda byabadde bibbi ne boda zenyini abazibba babeera ku boda so boda zetulina zirimu ekintabuli ababbi n'abatali babbi kakati abantu balamu ekinnuma olusanga banne pikipiki 10 nga zikuŋŋaanyawo nga naye ayimira kyekiriwo baana baffe okolawo alowooza banne banno baawa why don't you go n'okola emirimu gyo kati waliwo n'omukyalo omulalira gwe bawambye ne bamala naye ne bamutta bwe bamuwambye basabye miliyoni 19 badde bakabawako miliyoni 7 omukyalo oyo ava mu famire y'amaanyi sandyagadde nnyo tubakose naye ebintu bye tebitegeerekeka Katonda amusaasire okuwamba kwe tekuvaayo bulungi okwatandika emboozi tenaba kunyumizibwa bulungi bamuwambiddewa ekyo ekibuuzo tekinnavaayo oba wakyetegereza bwe natunulidde ku NTV nalabyeko akakyala akadegamba mukyamaani agambye omukyalo oyo bulijjo bamulaba n'omusajja oyo oba olinawo wakirabye ekyo emboozi olinawo wagirabye nti abadde muganzi we tulina gurupu y'abayaaye abavubuka research says indicates nti mu kibuga muno mulimu abavubuka abayita ba smart wires tebava mu gym sauna ogwabo gakwana bakazi bayina sente abakyala ba business lady ndi mbufumbo mwandibadde mwegendereza extramarital relationships eze muyingira extramarital kyeki nti oyina baawo naye ate oyinayo omuvubuka akubebeza olwokuba omulabye ali smart baawo tali smart naye abasajja bewakati baba smart tebaba era abakazi mbalaba mu sauna bwajja mu sauna asooka n'ayitwa nagagundi ali ludda waleero ekyala mwetaaga okwegenderezaamu abasajja bewakati basobola kuba smart kubanga anoonya school fees anoonya okulabirira abaana anoonya okulya anoonyeza ekyokulya bami musajja wattu esaati eri ku mugwa gyabuuka nayo amine saati eri kuhanga gyabuuka nayo bangololo basiki abo tebategeeza smart saati nti ngololo kati gwe tolaba bwonyirira akasaati wakakunyiza simanyi oli mufumbo ndi mufumbo saagala kulevola saagala gendayo naye kyengezaako okulaga tulina abavubuka emyaka gyammwe nga bo bamusiba kikalu bayita ba smart wire banoonya bakyala bayina ssente kati ne poliisi enoonyereze omukyalo oyo bayinza okuba bazze bamubba ssente abo abavubuka tujja kugulira poloti tujja kukola ki naddala basanga omukyala ng'ali mu bufumbo ne batandika okumudiverting nga mbukolayo naawe ebibyo ebyebbali tobeereko na bibyo kati omukyala natandika okubba bbaawe nga ssente azinvestinga walala kati bano nga bazirya buli tugenda kugulira poloti tugenda kugulira kati tayimu etuuka nga balina kumutta bakanyawoza mami wano waliwo kapoloti kalungi atanga ku kikumi mami waliwo kapoloti naye nga bamwagala bakola buli kimu omukyala bamu influencing okubba ssente za famire bwazitwala eri omanyi abakyala bali so they are so much gullible balimbibwa mangu so mami jangu gule kapoloti mami jangu kati omukyala
bwaba ina muganzi wo mupya amukiririza mu kusinga gwe munnayo wakiki yes abakyala bayina enkola nti ne bwayagala ni ku level ki ne bwayagala sikali ow'okugeti ewaka ombulira plani nagimunyumiza wamambuliramu ono yaŋŋambye bw'ati bikola kyokka gwagamba tabimanyi na kubimanya amugamba dibi ya milioni 2 tekwata na milioni namba ya kubimanya yes so aba bavubuka police enonyereze batekuba oyo omukyala babadde bambuludde naye nga bamubba sente nyingi kanne batuuka time nga kye bamugamba tebakikola ki kanne baagala bamutire mu format eringa ey'abawambi b'abantu kakati mu criminology oba mu criminal justice tugamba teri musango gutaleka mukululo bwe musango gubeera n'omukulu abantu batasoma nnyo criminology na forensics forensics mbiwulira mu police kizibu okuzza omusango n'otaleka mukululo mukulu ki kyotegeeza ebinkumu omukululo kintu kinene naye teri musango gutaleka mukululo nga singa kesi nga erimu detective nga asobola okunoonyereza obulungi no omuntu yenna asoma criminal justice criminology criminal justice forensic criminal forensics ye bombuulira story yamanya watandikira so gwe nawe kati mukulaba ensonga eno ogiraba nga tegatta bulungi okusinziira ku bano bibannyonnyola yes tegatta oyo mukyala tebamuwambye bwami tebamwambye lunaku lusooka abadde nabo bamujeewa bamututawo nga takubye na nduulu si abantu babi temusobola kuwamba mukyalo temusobola mukwana yingira muno temwine mwiza musanga ne mukwata ne omukyala wamulabe nga wamulina pisto mpozi nga mulina pisto but I don't think so nyaba sikyole bibasingwe bamusanzeewo awatali bantu tegeza babadde naye abantu batala abantu uno bamuwamba katika nakakyala akagamba nti ono babadde bamulaba n'omugundi oyo awo yona nnyini nowero siwe bamupikinga police empikinga akole statement si kumusiba akole agiyambeko mu kubuuliriza wamulabadde omulabako buli oyogera omusango omunene bwe gutyo buli okola statement tubadde tubalaba wamu then you must be picked racket eyinza okuba nnene nga mwe mulowooza nti wano omwamusanze kimala naye nga group nene ba smart wires naye smart wire ki asobola okubanga abadde smart wire oyo omukyala tenamala n'amutta anti kakati abatakwagala waliwo awo kukikuba omukyala waliwo awo kunabugaba omukyala yayagalako omwetisi w'emigugu ku dduuka lyabwe story yaliwo wayitawo time n'amufuula bbaawe n'ayokana ne bbaawe n'afuula oli omwetisi w'emigugu bbaawe omwetisi w'emigugu n'amala n'amutema n'amutta omwetisi w'emigugu yatema omukyala n'amutta naye abakyala nga sibangu sigambye nti sibangu bwafaanagana n'omukyala oli owa pasita eyayagala ms nkusaba tusigale mu layini okay saagala okola ebintu bya kasuku kasuku yalina ogwo omuze mutandikira eno n'agenda nga wakula entalo mugenda okuva ng'entalo z'ofunye okuva kantu ng'ebivume ebiri ugenda okuva kantu ng'ebivume ebiri okosaagala tuwakula entalo zetutajja kusobola but in a nutshell abakyala mwegendereze naddala balinamu kasente oli mukyalo oyina abaana bo oyina famire yo oyina bbaawo weetaaga mubeere careful anything bad can happen naye bo bakanya kwetaaga basi nene basimatuwaya bano nabo ssebo bo bakanyagula mulondo na mmwanyi ebyo sibimbanyi byoyogera najimu sawe mbaba mu jimu ate abakyala kati ajinze eri gentero beera eri kunyasa ona gentero beerako naye abakyala bwe bajja type z'abakyala balina abavuka bebabuuza omugundi nga tanabakujja ali luddawa kamukubire ku ssimu essaawa zino ndi asiriiwo sinana za boda kankutereko ebidio sokojja waneeno tuwote bakyala omanyi abaami abawaka baba n'ebizibu bingi so ebizibu ebyo ne bicompromisinga care smart wire taba na mulimu ebirowoozo byonna bibawamu bikaseera texting aka message wasanga omukyala ali desperate
omusanga omukyala kyangunyo okulimbibwa naloza ndituse ku muntu omutuufu n'omukyala myaka naye munoonyereze police omukyala oyo ayinza kuba yabbibwako ssente ezigula properties ezigula nga ssente zaadde zisawo ezo nti milioni 19 size zaba kizibu nnyo suubira nti bamutidde ssente nga baadde bagala mujja obujja n'ekyo kigwe naye beefuule nti bawambi b'abantu oli oleme kuba suspectinga nti bano kati njatumalirize n'ensonga balina abantu bebadde bamenya Kawaala Lubigi Salaama naye waliwo omusajja omu yakola ka video ku TikTok okwo nga gamba naye bali mu kutumenya wane Salaama ndowooza nga mulaba naye eri wooteri mugirengera ya General Salim Saleh ensonga lwaki bali mu kutumenya bali mu kugikolera kkubo General Salim Saleh erininga obusaabala n'awandiika akabaluwa hoteri si ya Saleh nani omumanyi n'awandiika akabaluwa mu kuwandiika akabaluwa ng'alaga nti eddembe ba TikTok balina lingi nanyiniyo yeefuula mbu akola ne Saleh naye hoteri si ya Saleh kubanga ne Saleh yagambye tujja kumanya with the time ani nanyini property hoteri si ya Saleh nze kutaka lya bascout abo banzibirawo wali ogenda gulako nagulako n'abantu alako milioni 3.5 nere emisango giri mu kooti wagula mpewo banguza ne bampa n'ekifo n'ekisenda abalala ne bavayo bamemba ne bagamba baguza mu bukyamu ne balinzijako eryange ne banguza ate ne baliguza omulala walina ekyapa bali balina kumpa kyapa naye nga bampadde possession kati mu kubanja ekyapa ne balinzijako ate instead ekyapa ne bakiwa omulala ne baguza ne batunda emirundi emeka so ettaka eryo nandimanya hoteri si ya Saleh so ne kakati mukyawere nemba nabo mu kooti nye nabo mu kooti sente bazo milioni 3.5 nga bakola buzi hoteri si ya Salim Saleh kati bano baadde bagamba ya Salim Saleh boro kubasenda Salim Saleh etteeka ya Saleh bagiteekawo bayingirako mu lutobazi kati etteeka ya Saleh bagiteekawo okuwamba paati ya lutobazi General Saleh mutuufu byayogera ebyo okukozesa erinnya lye njimanyi bulungi story kati etteeka ya Saleh yajja kwanga kuwamba lutobazi si ya Salim Saleh naye ono nanyini waayo agamba nkola ne Salim Saleh kubanga abamu bagubana abantu kutaka ne bagamba nze nkola mu State House nze ndi wa First Family nze gundi yansindise ne bagoba abantu hoteri si ya General Saleh Saleh mutuufu yagambye with the time bagenda kumanya ni nanyini property ki era aginawa hoteri si ya General Saleh so na Buganda Land Board this company Land Board ebyo byonna tebiriimu ebyo nti Buganda Land Board District Land Board abascout bamanyi gwe baguzaawo kati gwe wali bakufera oli gwe bawe ekyapa ye yazimba oba neera baddemu ne bamufera yazimba ye munene ye munene bagamba nze sinso agula ku ttaka eri kati bawaki bakudiza sente zo idiots mad people nja kubayoola ndinafune order nja kubayoola 350 million ezo sente mpitirivu nene babloka nabo balakasiba bulijjo babloka ategula ezo nakutegula kaka sente n'atakuwa si bloka bascout benyini bakama baabwe be batwala sente zange ne lawyer waabwe kati ensonga yabwe nti gwe tebakwagala awo bwe baali bakanguza ne wajja ayina ebbeeyi esinga ku yaani ku yiyo ne batunda ettaka libanguziza edda ate ensente zange ne batazinziriza waba ntute ne batensa nange nebanga tukatukudiza ezo nezokutedde mu kusenda nakina nyete tebazikudiza ate ne baguzaawo bascout benyini be batwala sente zange ne lawyer waabwe kasi ensonga ziri mu kooti Mr. President tugenda koma ono olwaleero nsaba osokosibula abantu tujja kuddamu okwogera ebigambo noza lwa mukaaga and I think Saturday yes kale wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba ne President wa Common Man's Party Munyagwa Mubaraka Serunga tugenda koma ono olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume